nzeza ko kigamba abaana baboda boda nze bwe ndaba abantu nga basala bali respect y'okwasa bidi bagitekerawo ku poliisi okugira kukigeeta National Division nga tugezaako okuweereza abantu biki bye tukoze ebye tugenda okukola era tuwulize n'abantu obwetaavu bwawo n'ebibaluma nsonga nyingi ezazzeeyo naddala ennyo by'amasomero aba head teachers nti basaba abaana ssente ku masomero ga gavumenti ekimenya amateeka teeka lya gavumenti ligamba amasomero ga gavumenti gonna wegali abaana abaliyo gavumenti ebasasulira n'olwekyo nsaba head teachers bagoberera amateeka era tuze nga tubawabula mu bbaluwa zaffe nga tubawandiikira n'ebbaluwa eyasembyeyo tubawandiikira ennaku z'omwezi 7 nga tubawoninga okuggyako abaana ssente oba n'okubagula ku masomero. So nsaba aba head teachers ab'amasomero ga gavumenti tuli bakozi ba gavumenti tukwatire amateeka tugobere amateeka ge yatugamba tusaba tetuddamu okusaba abaana ssente mu masomero ate yenna abalina omusango ajja kuvunaanibwa ye ng'omu. Yesterday we had a baraza in Nansana Division, in the Nansana municipality, to listen to give feedback government programs, the progress on government programs like roads, schools, health centers, what we've been able to do. But at the same time, also to listen to the community, what are their demands, their challenges, so that we can be integrated in our work plans and budgets. One of the key issues that came up was the charges in fees or dues in government schools. We worked with the RDC's office to make sure we conduct investigation in this matter in the schools that were mentioned, and it is ongoing. And then we call upon the head teachers and the parents in the government schools not to charge fees because government pays fees for those pupils. This is our request, and we have been making circulars, warning letters to the head teachers that they should comply with the law. So I'm calling upon the head teachers, please comply with the law. If the law gets back, if it gets in conflict with it, we will be reliable personally. But I'm appealing to you, resist from them, work with their management committees to settle other outstanding obligations, but not charging fees and not chasing pupils from school. Mayor, nsonga gitwabaddeko ya balaza eggulo nali nafuna dda report gina emyezi ebiri ey'okuba nti amasomero ga gavumenti gabali gasasuza abaana n'ensindika ababadde banoonyereza ku nsonga eyo era mwe nafunira ebbaluwa gano baluwa ga gavumenti naye nga galimu nga they are church founded schools nga galimu omukono gw'eddiini nga St. Stephen mulimu omukono gw'Namirembe, St. Joseph mulimu omukono gwa bakatuliki. Netukitegeera nti amasomero gano Namirembe buli mwana mujjako 15,000 ebbaluwa ngiina nga bo balaga nti buli mwana bamujjako 15,000. Kitegeeza nti bweba Namirembe esaba 15,000 buli mwana, lwaki 15,000 zifuuka 19,600? Kubanga waliwo okwekwasa nti they are church founded schools ekituufu, naye ate 15,000 zituuka zitya ku 19,500 ekituufu. Kyandibadde nti bwe tutuula nabo batugambe nti zino 15,000 zez'amasomero. Kati tumanyi nti YPG ali mu gavumenti mu
church missionary schools asasulayo 15,000 oba ekinene nnyo omutwalo gwandibadde ki kubanga bw'oteri munauganda takusobola. Kale nno mu mulembe guno gwa gavumenti empya yakamalawo emyezi 2 ya President Museveni yakafuga emyezi 2 mu kisanja kino, tusuubira okubeera nti tugenda kufuukula buli kimu. Amasomo gano aga primary gavunanyizibwa ku division level. Division mu mateeka yevunanyizibwa okulabira amasomero ga primary schools. Era kati wano wenviirayo n'ensaba gavumenti nti abaana bano abavudde mu primary mu UPE schools nga bamaze P7 mu nansana tetulina level kwe badda kubanga tetulina USE. Kakati bwe tuba tufuukuzizza primary ne bitereera kakati baddawa wensabira gavumenti etunuulire ensonga eyo. Kati abatuuze baffe basaba tebalinda bintu bino okubeerangawo ku balaza, bajje nga bukyali kubanga buli levo erina ofiisi yaayo etwala ebintu bino, baleme kujjanga ku balaza reporting. Wabaawo ebizibu mu ngeri yonna ez'enjawulo mugende mu local authorities mu reporting bababuulire nga bukyali. Prevention is better than cure. Bafola bannamawulire Nansana municipality twatandika Ninda Kirago nga bwe mbadde mukola follow up bannamawulire Nansana municipality twatandika public barazas, twatandika ne Gombe kati twaze Nansana division tugenda Nabweru tumalize ne Busukuma. Barazas zino public barazas zino tubuulira abantu mu divisions bannayuganda ababeera mu divisions zino zetukyalidde nga tubategeeza ne tukoze gavumenti byeri mu kubakolera then n'okutegeera abantu kiki bayitamu. Tubabuulira enkola za government programs za gavumenti ez'enjawulo nyingi ezikwata ku bantu. Abantu babadde beemulugunya bagenda mu masomero ga gavumenti basasula ssente, kusaba ssente za PDM babasaba enguzi Gombe abaali bafera abantu nga babajjako ssente za PDM twabakwata ne babatwala mu kooti. Mu public balaza ya Joje twakoze Nansana division abantu beemulugunyiza tebatwala abaana mu masomero basabibwako kye bayise school fees. Ate ng'ekyo kikyamu government policy egamba teri kusasula ssente school fees mu masomero ga gavumenti. Kati weesanga nti ba teachers bano abamu babadde basasuza abaana ssente bo kye bayita ssente za feeding. So abazadde abamu bagambye basasula emitwalo 15, abo mulala wamudde yagambye 2, kyalo wamulabye akaaba amaziga. So ffe ng'abakulembeze tuba tulina okuba ne takinga action ku bintu ebitagenda bulungi mu masomero. Kinkakatako town clerk, mayor, honorable councillors okulaba nti abaana ba Uganda, abaana president basasulira mu masomero teri extra dues ze bakola ki ze basasula nga tezikiriziddwa mu mateeka. Wabula ate omuzadde kimukakatako okuliisa omwana watute mu ssomero, okumugulira uniform, okumugulira ebitabo, ekyo kikakata ku bazadde. Naye ate ba head teachers abamu batugamba batula n'abazadde bano ne bakkiriziganya ku ssente omwana zalina okusasula mu masomero. Naye ekyennaku ate ba head teachers bagenda mu maaso n'okugoba abaana abatakoze abatasasudde. Ekyo tekikkirizibwa. Amasomero ga gavumenti oba government aided omwana alina kubeerayo n'asoma. So nga bwe twatandise public barazas zino kati tugaludde bwe tunaakwatira mu mize gino egy'okusasuza abaana tugenda mukwata tumutwale mu mbuga z'amateeka nga bwe tukoze bano owakazo mixed primary school n'owakazo Church of Uganda primary school. Ago masomero ga gavumenti abaana balina okugendayo ne basomera bwereere nga tebasasudde. So we have tutandise investigations. Police batutte era etandise okubuuliriza. Tukubiriza abazadde bonna abalina okwemulugunya ku baidi teachers bano bagende ku police bakole statements. Kigenda kutuyamba consolidating files ezirimu obujulizi bazitwale wa RSA. So tewali kuzanyirawo. Abasaba enguzi ku PDM tugenda kubasiba. Abasaba ssente mu masomero tugenda kubasiba.
aba obufere bwonna obwa buli kikanga buli mu programu za government mulimu gwange nawe munnamawulire okuexposinga abakola ki abakola ebibi ebyo. Aims to address issues affecting our people. First of all, we tell the communities what the government has done for them. We started with Gombe, and yesterday we in Nansan Division. One of the major reasons we are conducting the barazas is to ensure that the communities, the people in Nansan municipality own the government programs, but also to address challenges our people face. For example, we have had a lot of complaints from people who took PDM money. They complain to us that when they ask for the money for PDM, the implementers, the PDM committees ask bribes. When you ask for 1 million, the PDM, some of the PDM committee members ask a bribe ranging from 50,000, 100 to 200,000. Then in schools, we also got concerns from parents complaining that they have been paying school fees. So we have taken action. We arrested some PDM suspects who were extorting money from these poor people, but also we have arrested 2 head teachers, one of Kazo Mixed Primary School and another one of Kazo C Church of Uganda Primary School. Why? Because parents complained at the public baraza yesterday, some even having receipts that these teachers have been demanding money, school fees from them. Ours is very clear. No parent is supposed to pay money in a government school. Just like you have seen this letter written by the town clerk. Government services, including actually government health centers. In government health centers, in government schools, we don't pay money to get a service. So we are implementing what we are supposed to do. These people are supposed to go in the government schools, study for free. Go in the government health centers, get treated for free. So the arrest is answering the concerns of the people raised yesterday in the public baraza. So you're calling upon parents that I call upon parents and also other implementers to ensure that let's not abuse government systems. The head teachers must stick to what the government tells them. If there are no payments, can't allow these kids to access free education. The only payment which is allowed is when parents and the school administrators sit and agree on a certain fee of feeding the children. But that's not, it must not be compulsory. If a parent is unable to pay, let their children study. So illegal charges, when you illegally charge school fees when you illegally collect money from a parent, it's a crime. That's why I've instructed our investigating agencies, police, to ensure that this stops in Nansan municipality. I call upon the parents to take their kids to schools and study for free because teachers are paid. The government takes all what the books and all that to schools so that these children study for free. Parents who have been harassed by some teachers of Kazo Mixed Primary School and Kazo CU to go to police and record their statements because we need the evidence to consolidate these files so that they are taken to RSA for perusal and advice or sanctioning. Without evidence at police, you cannot sustain a case. So I call upon parents to go to police and record their statements and help us in prosecuting these people who have been arrested.